Oluvannyuma amangu ddala ng'omwana yaakajja abaswaze, Museveni n'asalawo appointinge new advisor ku mukwano gwange ampuliriza. Wanirizaako nnyo era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti n'okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange mbaagaliza wiikendi ennungi nkiwa mwenna muli mu ggandaalo mukuliko eyo abava ku kyaki n'abagendayo nammwe mbasabidde mutuuke mirembe. Baganda bange mbategeeza nammwe atannakuba ng'osubscribinga ku UG Updates TV ogende mu maaso n'okusubscribinga gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kakati saagala kuliisaayo gwe muganda wange ali eyo. Nkutegeeza nti nno oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni nga bulijjo bw'atera okikola ng'omutabani yaakajja aba disappointing ng'abaliddemu olukwe, Pulezidenti Museveni n'atuulizaawo ddala meeting basobole okuba nga bamuyitira kubamu bayinza kwegamba bamuleetera ku kitabo kye kyawandiikamu baateebereza okuba nga bagenda okusongamu, era teyakoze ensobi yonna yenna. Mangu ddala n'appointingirawo senior presidential advisor. Yamulondeddewo mu bunnambiro nga Muhoozi yaakamala okulangirira nti nno ebyakalulu bye si byaliko, era ate bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango, era n'abyesambajja n'agamba nze sirowoozanga nako okwesimbawo mu kalulu ka 2026. Oluvannyuma nga yaakakyogera, kitaawe n'abakirawo olukomo bamuleetere ku abo baasuubirwa okuba nga bagenda okuba nga appointinga, era ne bamuyitira musajja we Mishak Kawamala, era n'amulonderawo nga senior presidential advisor ku mobilization. Mobilization ki? Jjukira ne Muhoozi byabaddemu, abadde akola ali ku mobilization nga akunga abantu okulaba nga bategeera ekibiina kya PLU. Kati taata agamba ki ekigenza obukyamu, amangu ddala n'asongerawo senior presidential advisor ku mobilization. Jjukira si gwe mulundi gwe ogusoose Pulezidenti Museveni nga alonda ba presidential advisors mu ngeri ey'ekyennonero. Baalonda bagamba nti nno bwe ba presidential advisors ate ye yaaba advisinga. Kwegamba ne waba nga tewali mulamwa okugyako okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo kubanga n'oyo balina omuteeka ku payroll abeere ng'afuna omusaala mu gavumenti. Ate nga bw'obitunulamu tewali nsonga y'amaanyi nnyo ebeera ekoleddwa ku nsonga eyo. Ng'essaawa tezinnayita na buyisi nga Muhoozi amaze okulangirira ng'amaze okwogera n'ebikuntana nti ye tagenda kuba nga yeesimbawo, era nga Uganda weetagenda kuba ng'efugibwa mukulembeze, yena tagenda kuba ng'efugibwa mukulembeze nga civilian okuggyako nga waamaanyi. Kaakati tubadde tumanyi bulungi nti Muhoozi n'ebigambo bye n'okutiisatiisa n'amaanyi g'abadde ajja ateekawo mu kalulu ka 2026 okuvaayo n'ayogera ebigambo ng'ebyo, ate nga ye mwennyini nga naye mwennyini mukulu ofiisa akulembera oba chief akulembera Army Force ey'amaanyi mu ggwanga, okulaba ng'agamba nti amagye tegajja kukkiriza ekyo kulaba nga civilian n'omu agenda mu maaso n'okuba ng'atwala entebe. Era teyakomyeko n'ayongera okuba ng'akowoola n'abawagizi badde bawagira ekibiina kya PLU emiliyoni n'emiliyoni y'abantu nga we yagiyise ebeere ng'ebaakinga kitaawe Mwai Museveni mu kalulu akaddako ak'omwaka 2026 kubanga ye olwokaano aluvuddemu. Era oluvannyuma lwa taata okuba nga amaze obbiwulira n'ayitirawo omwami ono okuba nga amulonda okubeera nga senior presidential advisor ku mobilization. Kitegeeza mobilization zonna ezigenda okuba nga zigenda mu kibiina kya NRM eza elections zonna zigenda kuba nga zadvisingibwa omwami ono gwe balonze.
kitegeeza nti waliwo okwegabanyaamu ku sayidi ya NRM olw'okuba ng'akalulu baakatidde dda ku kitabanga ekyo, olw'ensonga nti w'otunuulira bye bajja boogera kiraga nti waliwo enkwe ze bapanga okulaba nga eiza batidde n'okutuuka mu kalulu, bandiba nga batidde n'okutuuka mu kalulu ka 2026 basalewo bawambe buwambi buyinza. Ekyo nakyo kisuubire gwe mukwano gwange ali ku UG Updates TV, kubanga ensonga nga bwe zigenda mu maaso teziwoomya nnakabululu. N'okulonda ba presidential advisors ekyeyonoonero nakyo kisusse ogenda maaso mu ggwanga. Kati njagala otunuulire ba presidential advisors bonna Mwami Museveni bazaapointingamu, omuli Kenzo, omuli Bafulufiga, Catherine, Buchaman. Kiki kye bayinza okwadvisinga mu ggwanga nabo kennyini tebasobola kwedvisinga? Ye kennyini tasobola kwewaako advise, asuubira alina kirowoozo kyagenda okuteeka ku ggwanga. Ate wamala obbalonda toli gwe wali owuliddeyo nti nno akoze proposal oba atuta ekiwandiiko eri president nga amwadvisinga ku nsonga eno ne weeti. Yabalonda ate n'abaadvisinga engeri gye balina omwadvisingamu. Kugamba ensi yaffe yawa dda era yava dda ku mulamwa. Nkubiriza gwe naye atanakuba nga osubscribinga ogende mu maaso subscribe ku UG Updates TV sobole okuba nga tukuleetera amawulire. Munzikirize muganda wange Danny live from Kenya ku Railway, webale kubanga otuninga Doni Katusime Juli naawe obeerako, Sebuwaya Sini naye webale kubeerako, mwenna mbaagala nnyo.